Nze wampita Natasha ndi TikToker. Naye ku mbeera yonna ebaddewo. Sefuko bamugambye taddamu kuvuma. Kye tukusaba taata tuyambe. Toddamu kuvuma. Beera kulu kola content wo. Ne mukyala wo nga obadde okikola naye okuvuma kuleke mukwano. Mukyala wa Joey gwe tumanyi ffe kuba gwe abadde abeera naye. Ndowooza oyize. So ndowooza kikuwadde essomo ne kikuwa n'ekyokuyiga. Ndowooza okuza olaba okuvuma omuntu si kirungi. TikTok social media ogikozese bulungi okyuse mu content w'omukwano. Kono mulinze mutyanga yakafuluma bwati. Tese tutya. First of all, like we are going to welcome him. Then after that, we shall have a celebration. I think as TikTok family, we're supposed to contribute some money. We make some kapati to welcome him. And after that, vibe after that, tuino tula, tumubuliride. Tadamu kuvuma abantu tadamu kale tugenda muwa content like ate Sefuka ina content omulungi no like no like apart from attacking people Sefuka solo acting cause me I have like 2 acting videos with him a solo acting and I solo no content dancing content and music stuff you know. Abantu ambadde kati Miki ngalule Miki yali ku live ye n'agamba ex we mbu yamugula amuvume oba kitege yes yagula mbu Sefuka amuvume kati abantu abadde bamuwabya ayize tajja kola ki tajja kuddamu akole content we oba amusasula oba tamusasula afuneme ina wali kuba ina omulimu gwabadde akola tosobola akola ku mulimu olwedde musawo olwedde yafuuka dda oba asoma ate nekino ekintu nze kyalina okwogerako kiri kintu kimu kozi nze sirina side sijja balimba Crusher 22 ku TikTok naye nga amanya gange nze Natasha so kyalina okwogerako kiri kintu kimu nze siri ku side ya Joey siri ku side ya Joey siri ku side ya Yvonne ndi ku side ya Sefuko kyekindese wano nga TikToker munne tulina yiga okozesa no TikTok nga tetuvumye tetukoze ekikozi nze nkoze content wange Alice lina wentuuse nenga sina gwenvumangako. Mukwana sina musajja gwenfunya ku TikTok, musajja gwena si wa TikTok. Siri mufumbo. Boyfriend jali mateeka ina bera. Si wa TikTok. Nina boyfriend sina boyfriend. Tulina mukolera yakabagga, tulina mukolera akabagga, tumukuliseeyo abakazi babamanye ebyabwe tebitukwatako. Fetuli waba in-laws banaleta ina babagobe baleta omulante kina buzi nedda nze sisobola Sefuko embeera ze sizisobola sina nsonga lwaki naye sizisobola nedda nange ndi serebo nga nze okuwange kitegeera era nsobola ofuuka serebo enkya n'olwaleero kitegeera maserebo kitono nnyo ate nekirala a celebrity person who is known for something good or bad. Omuntu yena nga akoze ekintu kibi oba ekirungi awo ensi yonna nemutegeera ya celebrity. So anytime you can decide. Are you on Snapchat? Yes. On Twitter? Yes. Shoni 256. Ate ku TikTok? Shoni 256. Wow. Abambadde badde bamusasula okuvuma. Tebalina munenyanyo kacheno. Yes, sente nga abawa level. Nga abasabula. Owulira bubi. Owulira bubi naye kati kyemmanyi. No, like ekyo kiraba bulabi nga bwe kiri. Naye abasinga bamujajinzenga nnyo naye nga behind the camera babadde nga bamusasula. Sefuko aizeemu ajja kutereza musuubira nti ne bakusiba ovayo kyekimo era waali ajja kyusaamu inshallah byaffe. Nze bampita Shoni nkozesa Shoni 256 on TikTok naye ku bakazi be mbadde sirina side cause okuranira omwana muto it's really not good so ate nekirala I'm so happy that now Sefuko is free and we are really so grateful. Of course we are going to
maybe tugenda mubulirira taddamu okuvuma abantu. No, not really. As TikTok, we are one family. So we are going to tell Sefko taddamu attacking abantu, like he's going to do good content, you know. Abantu bitu, abantu banja bakunfollowinga, most especially my people from Kanungu. Actually, nibanyeta Kanungu's finest. Nibanyeta Kanungu's finest, abantu ba Kanungu. Nabaramusya mwena, and I'm so happy to present you. Abantu abasaze okwemira tubadde bana. Tuli bana. Kitegeeza nti kooti etubanja miliyoni meka 8 ez'obutaliiwo. Buli omu ono 2 nange 2 n'omulala 2. Naye ntwala omukisa mwana bannamawulire mwana mubaddewo nnyo ku lwa Sefko mwebale nnyo mwebayire ddala. Tenyizo bagamba.